Uganda lirimu ku mawanga galina abantu abalina obukugu mu bisaawe ebyenjawulo wabula nga bano ebiseera ebisinga obungi ate obuweereza bwabwe tebabukolera mu ggwanga lino olw'ensonga y'ebyensasula etali nnungi. Wadde nga guli gutyo, Minisita wa Science ne Technology Dr. Monica Musenero guno yagulabanga mukisa kubanga abakugu gye bongera ku bukugu bwe bafuna gye babeera bagenze mu buweereza obw'enjawulo nga bakomyewo wano mu ggwanga ate bateekawo enjawulo. It's not a negative thing for us. In fact, it is going to help us to leap forward because these people left our country. They went and plugged into more advanced science. So when they come, they are going to start from that advanced science. They are not going to go back. Ono era asabye ne bannayuganda ababadde bagufudde omuze okunenyanga gavumenti ku bakugu abaabulira eggwanga kubanga singa kino tekibaawo eggwanga liba ligenda kusigalira mabega so nga ate amawanga amalala kino gakikola. I'm not a development economist or what, I'm a development scientist. I project and strategize to see how development is going to occur. So what I see, these people have been going, and if you track the developments at like Makerere, it is being linked to somebody who went out. So at a certain point, they start coming back. It's just that we had not yet created a conducive environment at home. Musenero okwogera bino abadde mu lukungaano lwategekeddwa ssettendekero wa Makerere bwe babadde boolesa okunoonyereza kwe bakoze ku bayisa artificial intelligence in health ng'enteekateeka eno erimu okuvumbula ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ssaako ne mu malwaliro. Mu kunoonyereza kuno abanoonyereza bategeezezza ng'enteekateeka eno bwegenda okuyambako abantu n'abasawo okufuna obuweereza ng'omuntu kimwetaagisa okukuba omusaayi ekifaananyi n'akiweereza abakugu olwo bo ne bakiteeka mu byuma bikalimagezi ne bamanya ekimuluma. Which means we have something that we can demonstrate in the clinic. So our next phase is going to be clinical evaluation. It's not enough to say you have developed something and tested it on limited data sets and then you claim that it works. Anga abantu aba bali mu ddwaliro tokalaganye nabo bulungi okuvayo nono technology ate kibeera kyangu bo okukwata technology yono okutandika okumukozesa kubanga abadde tebamumanyi bwakola. Wabula Dr. Joyce ategeezezza nga bwe balina okusoomoozebwa mu nteekateeka eno naddala mu kusomesa abagenda okukozesa tekinologiya ono. Bano Minisita Musenero abagumiza nga gavumenti bwegenda okubakwasizaako ng'eteekawo ensawo ssaako n'okuvujjirira abagenda okuba mu nteekateeka eno. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina Gambuuze.